kakati kankubuli Busoga analyzing ayo nti 1980 twalina abasoga 11 mu parliament abasoga 10 ne bakulosinga contrary to people's wishes ne bakulosinga ne balaga mu UPC baga bazeeye waabwe Alex Waibalani abantu babasonyiwa. Why is it that Busoga is dominated by women currently? Erika sijibafuna wapafu Busoga twagala semogerera obote twamuchawa yamenye endagaano ngekiri Busoga Busoga bakubembutu Paulo Mwanga ngagenda nga government yapo egenda okugwa omuyinti ekidala kyamukubira Busoga waliwe kanotia empingandi mukulu 1980 nali musinia 3 era nga ndi chairman wa DP waliyo biraba basimugira bonna ngamba mmanyi Kawanga oyo Kawanga namubuuza omuto tilwaki tutide kadi ya DP nekijiwa aba UPC nagandi nobody closes from a ruling party kakitegeza Kawanga yali abamanyi waligo bayita bigombe yaganje sibiranga ko mu opposition era kulya Dr. Semugerere yali chief whip wa DP bamwitanga Alex Waibale. They went back except Chesimira. But in 4 years they were politically dead. That's the emergence. Ntiba chisigebo leta. We nganezige za kulema. They were so punishing. Atakadaga waba kubira wali wamu. Ntikadaga buli muntu gwe yakolere ekirungi amwefuulira nafuna reference point. Nganze abantu we babaga nti omwana abakoledde temumweregamu. That's my popularity. Kadaga ne kwa nti musumba wabera ko chairman we Kamuli nga gwe chairman yeka aba FDC gwe bayina kate sovu hu Kadaga yes nga Kadaga wame ubane MP nenga goli cha district uyo musumba kitawe ya muganti gendo yito musajja gwe bayita Mirundi mwagala musumba musajja kitawaiza musumba nagana sije nantumira omuntu nagende wa musumba ne muganti president agambye kolaki kusasula ba mirage aba Southern Sudan togatta mu babo bonga bakifunya mu sente ne bamufula ne bamujjawo omwana dokita yali akola nakasero wa watermelon ba mwati ya muongedde era don't you remember nti musumba yajja mu parliament nga zo kubanjira Kereziya Center omukatoliki muri mukatoliki gwe aina kapoka kampulika akabanja kati naye ayina gye bamukubidde mu sente bana abasajja tokolagana nabo ne bwokolagana nabo Kadaga wawangulide anti buli omu yes amwefuulira gwe kakati mulowooza nti muyinza okuwangula akalulu nabagamba nti mutulie statistics tango odoyo olwajja Museveni yafiirwa ettolo n'afiirwa n'embale ne bamuwangulayo ate kati akembale katabusi yanti kakatabuke mwekibayambye ekiri eki anti kakati gali wango n'omukazi bayinza okuba muwalwa gali wango tu yagamba togikwata ku with the reasons kati bwogoba bbaawe oyo gundi yangamba onani opponent wa gali wango yangamba omukyalo oyo Lydia yagenda ne Roma nangulira supply n'agindeetera yangamba abantu tebali fair siina kitange siina mwami kati ndi eki nakafuna ko bakanyime ndebagenti akaluya katendemo bulumbi mukaga ati nkubulidde nti waliwo okulemera ku kintu waliwo tukayita kalimanjovu nti calculations how much money do you expect to get kwagala olemera obulemezi kakati eriyoda ye bamukubisiza ddwaliro bagambye mbwe ddwaliro omenye eriyoda yakola eddwaliro ku kyalo kakati nga minister wa health kati n'abagamba bwe mumpangula ndikyusa kaba nabakateesumba ne bagamba buli yayingirako mu ddwaliro omutayina nsigo abadde abbamu ensigo zaaba n'eddwaliro balizize n'abalwadde abaali baddemu badduse again abantu wano this should give these people time nti abantu babategedde Kampala president mukinana mu 2011 gundi anirwago
yaijanga independent Lukwago basazamu akaluka meya nga Segona yakalopye Segona yabagamba owena ali mu yababulira Segona why sente bali bazikaye baje bubi nga ababaka bakansalaza basinga obungi bani bayina alemu musisina ajja musajja nono omuvu naye Museveni abaana abo gye yabajja abaana abo bali bana naye bwabeeranga mwekizayiro yevuma nga yaleeta musajja mukulu mu gavumenti ye n'aleeta oyo omuvubuka ajoga abantu n'aleeta kano kakatavane kakajiji n'aleeta nakana akakuba amawulire beyadedire bakubye ekintu bakimazeewo beeregera kunze naye nga tebamanyi kolo tebali ansujju bali abutanga ye mufayita era omupakisani bwe yali adduka njaka kulaga yabaga that man is superhuman tasaga siri mwangu nze mukazi wange ayinza n'okunenya mu nyumba nga sirimu at one time yali aluzande musezi naggala enzigi nasikako amakufulu n'anoonya mu nyumba nga sirimu ate nga mwende I'm not a simple man as you see me obujo chimva demba kuba nemba lalamya abali tebakubwangako kati esema guddemu ate gye kanaddamu abantu mugenda balabira ku ssente gye kanaddamu abalina ssente nga mubategeera gye bazijje kuba kati yo mafiya eyina mmane enoonya kufuga naye tejja kufuga ggwanga kakati twafunyeyo n'ekintu ekirala ne bagamba nti omutani wange musajja mugagga nnyo ne banka agisinza ssente abakozi bavuddeyo ne boogera tibabatuma okubba ssente ku akawunti mu mawulire obirabamu kasoli namukwata ng'alagira abalamuzi nemuga ngenda kukuba byonna yakkakkanye miso high technical services nemukwata ng'alagira abalamuzi abatiisa kati n'emisango gye tugitunuulire gyawangula akanga abalamuzi nemukwata essaawa esi kakati ogwo omusango bajja muli wa biliyoni babadde bamugambo kyebakola gundi wakazawuse mugirete mugisingeyo kuba musango bwe gubasinga kiwanuka n'abapangira mukakiwanuka ne babba $10 million bamugoberawo sekono eyabayamba ne bagoba gundi bawambe Kampala bamugoberawo bano abasajja tokola nabo kasoba wumira duka isolate them like rappers because temunacho mujaba funamu you will not get anything from this anti omuganda akugamba nti omuwabutwa ine mereta bulagwa tana yaba abasi kati ate bano bwe bajja okusigalawo n'oboogerera bwe bakujoga bebukubi tokita kafoko nake bakuwa kintu kinaatera kale nawandika akatabo kange kano nti akazu politics kasta kola abali corruption bekola mwaka kundi ketuyita akazu baba good tukina no mu Uganda okay so anti akazu first victim wakazu bejja ko president bo basigalewo be ba Paulo Mwanga be bani bakumobuga obugagga bwabwe bubasingira omukulembeze kati awo bene balowoza nti wajja ko omukulembeze katufuge seke tutekeyo abantu bafika tufuge gundi tutekeyo abantu ngamugo awo ndi akakati nze olwayo sibakubye naye nabawulidde nga bateesa ku education sibakubye kansirike sibakubye meaning what no anti nabawulidde nga bateesa ku strategy yabo ku education asente bazibba kakati nga strategy yabo egamba mugambe nti amasomero gagenda kuggulawo abazadde bakayane neegunde nti gavumenti yeerirede mwefete tulirede Tamale where do we get all this money tuzijjawa atika kati wali mwendala andika kati partial government jerimu eribweti partial government jerimu it must open the international airport to get revenue it must allow bars to operate naire breweries sicha ebagamba tekola to open up the economy kakati the issue is if you open up the bars and the international airport and other revenue generating sectors, what justification will you have to close the churches? What justification will you have to close the schools? Atenga kakati abantu kudda mu somero nebizimbe bimwe byagwa tewabaddewo monitoring team awetaga inspection ya UPDF ejondekebera ebizimbe mafia bwe kutega tosa solution zibaweddeko churches zikyakwati olwokubanga anti bannaddiini bajja kukozesa platform babuuze ssente gye zaalaga
But until when? Alarming figures. Don't tell us your alarming figures. Why? When Germany opened, Nevada Kola, 2,000 people were getting it daily. But seriously, we have to coexist. You know where education you know where a wound. Mbawulira. Ebintu ebimu kati nga boba kikola lwa bubbi naye ate nze nkikola lwa secretary y'abaana baffe nti ebizimbe bijja kugwa ebizimbe bikadde ebibadde tebiriimu UPDF awe tukolerewo tenti abaana basome. 2 if you say nti abaana ba finalists bajje bakole ebigezo, yes ojja kufuna senior 1 2 senior 1 tatambudde nini kakati dira abaserikale oba ku parade obatwale kololo nga tewali atambula they collapse kubanga bwe bayimye 2 kakati gwe Diana mukyalo oyo eyagoba lukwaga akugamba nti okutestinga omuntu sente mmeka kakati mitwala 21 kitegeeza nti abaana okudda mu ssomero balina kubeera tested kati abaana ba Museveni bo bana ba UPE nga bakadde babwe tebalina analeta ye ekyuma ekitasingira ku bwereere agenda bakola atya kakati omukazi oyo yakuba lukwago ne mulamu we. This is the payback time. Mwalabako ekifaananyi kyalukutana ng'entazirundisa mundu Lukutana twamulebe bulebika bamukubako mu mweta ng'entazirundisa mundu yes ensi abajulizi twagendako nitwogera ku mulembe gw'obote nti Katonda yagenda mu liivu wa Lukutana ye Museveni yayingirawo Misairi Kawuma yabagamba nti abange Lukutana Namugongo nti mwabetise muwanga abetise kye mutasobola lwaki temukiwummuza lwaki mweteka Namugongo Misairi Kawuma n'agamba mbabuulirira wano mu linnya lya Yesu anaafuga Uganda ajja kuva Luweero abantu badduka misiri. Misairi Kawuma twalina abasajja ba Firebrand anti baali beeyimirizaawo nga Kawuma asabe emmotoka Misairi Kawuma nti asabe emmotoka nti naye alinda akayanyi eyakusasira neyaani nti eyange tefaanana yakusasira genda okuleeyiyo nti waliwo ekkanisa eyatundibwa ku Misairi Kawuma ng'ekijjawo ku Misairi Kawuma. Those were very powerful people bakankanya Obote wano bali bayimirizaawo kati nga boogera byebaagala like me omusajja Dr. Ani Honorable Mwesi Barukutana yayimira mu kakiiko k'abamugomerera namugamba nti genda ompabire wakati naga nti ate namuvumya ekitono nadde mwagala nga n'amaziga g'omukyalo oyo tegannasiimuulwako baba nabaga nti mulimu ebintu Katonda byaloota singa Lukutana yalootako nti ndoota nga bansibye mu kkomera nga ndi mu baasi y'abasibe yalige nti nkigoba mu linnya lya Yesu. Yes, but does it teach these people? Do you learn from these things? Katonda byabaleetera nga bamutadde mu baasi bamutwala mu kumukolera nti Katonda ekirooto kino kivudde nkisazamu mu linnya lya Yesu yali kisazizaamu. Dos Santos yakuba Savimbi naye aliira ku nsiko kati ku mukulembeze gwe yeereetera. That's why ffe mweteriyo ti ne bwe banayoola ababaka ba Parliament ku bujozi bwabwe bwe bayina nga nabano babukaaba nti mulimu abalusula tewali gwe bagenda kufuga wano tewali mafiya enagenda wa pulezidenti yeetonde etungeko ze yaavubye esigazize bye nga mpuliranga Uganda erimu kyalisi njonjo Uganda njiwulira mu balowooza theories zijja ejjoogo lyabwe libali ku ssente n'okulowooza nti bwe bakujja wano omanyi mulimu abatasobola kwekolera ne baga nti mutunuulire enkobe y'ebusitema gize mu national park ejja kufa kweyamanyira n'envu kakati bakuba omuntu ne bamukuba naddayo n'abafukamira ne bakuba ono naddayo n'abakutuusa ne bakwata kunza atakyuka ninga mbizi tekuba reverse tukubagana paka nojjako porogulamu zange rediyo n'ogijjako TV eno n'ogijjako kati nabagamba bamugabye ku TV bamugabye ku rediyo kubanga mubbye 5 billion osasudde woteri ye tasula mbana damu okwate kweki
Damo kwata ku program wetu mulozi kwe. Tobasunywanga. Damwaji kwata kajekeni. Tamale. Balabo mulalwe kawalaji. Ekawalaji yewa. Balabo mulalwe kawalaji. Ye tuseniti. Adanga munaji jako. Nga gude dalu. Yenga ya gude dalu. Nsobe wa. Akazu. One examples of our politics. Okay, but andikira. The political akazu, the preferred faction within government or a political party, entered the political vocabulary from Rwanda. As stated in my introduction, the Hutu, who were a majority tribe in Rwanda, carried out a very successful revolution against the Tutsi, who were the ruling minority. The majority of the Tutsi, fled into exile as a victorious Hutu, like any other victor, moved against the vanquished. They imposed draconian measures against the Tutsi, which among others included the following. Number one, all jobs in government had been shared according to a racial population between the two tribes. Since the Tutsi were the minority, 15% of the population, they were allocated the same percentage in public service: the army, the police, the prison services, and in universities. At the time of Habyarimana's death, there was only one military general on the high command who was a Tutsi. He was also senile at the same time. Number two, land was entrusted to the Catholic Church, which was also dominated by the Hutu. The Archbishop of Kigali at the time was an executive member of the Habyarimana's political party, MRND. It is not surprising, therefore, that the Catholic Church actively participated in the genocide that claimed almost 1 million Rwandese. The Tutsi, who sought protection from the Catholic parishes, were either directly murdered by the Hutu priests or handed over to the Interahamwe genocide. The genociders. This is why the RPA carried out public execution ceremonies in the prominent Catholic clerics who played a leading role in the genocide that were executed. Embarrassing evidence is that human skeletons and scars sustained from the cuts and the machetes were found in the Catholic churches. When the RPA took over Kigali, many Catholic priests and clerics, including the Bishop of Kigali, were put behind collars. The bishop was served by the late Pope John Paul, who sent a powerful delegation to Rwanda, which included Cardinal Emmanuel Wambala, the late Emmanuel Pinto, Captain Francis Babu, and Engineer Winnie Byanyima. President Paul Kagame later agreed to release Bishop Augustine Misago from prison. Number three, the two groups were allocated areas known as communes. However, the Tutsi had to follow the ratio of 1 to 56. The government issued a national identity card, popularly known as Ndangamuntu, to differentiate members of the two tribes. This was meant to facilitate government in power to easily identify its targets. The document was widely used at roadblocks to identify the Tutsi and removed from the vehicles to be killed. What made matters worse is that it was mandatory to always carry the Ndangamuntu whenever a person wanted to travel. The Hutu regime develops cracks. No. With their bad arrangements, the Hutu wrongly believed that they had subdued the Tutsi forever. How could the Tutsi ever take power? The Hutu believed the system was watertight. The Hutu revolution was never to be removed from power. However, the Hutu system started developing cracks due to the following reasons. Number one, it is a common practice among us human beings that once one is left alone, he or she develops a range of opinions. Secondly, since there is no fear of enemy attacks or threats, the remaining group starts looking within it critically. This brings contradictions. For example, if a married woman kills all the potential heir of her husband, leaving her biological children, the same children will fight among themselves because they are the only contenders to take over their deceased father's property. In case of monarchies, the successor to the throne ensures that his children are in line for future kings. Number two,
I believe it's a curse that originates from the scriptures. The Bible says that the first family on earth belonging to Adam and Eve had only 4 members. However, a serious quarrel that resulted into Abel's death. I think Abel's case was the first death reported on earth. In my opinion, Abel's death did not involve a competition of a woman or wealth, because the only woman at the time was Eve, who happened to be their mother. However, if Adam's family faced survival threats from enemies, the fear and the battle against the enemy would have united the 2 brothers. Number 3, the political interests. There are numerous examples in politics where former allies take on each other since their a common enemy is vanquished and no longer a threat. During the Kabaka-Ikai alliance of 1962, the driving factor was to defeat the Democratic Party. Once the goal was achieved, Kabaka fought a fierce battle with the former ally UPC. In the political battle that ensued, UPC schools were burnt while coffee and banana plantations were destroyed. The Amini regime. You know? Kakati chemba nyonyola. Kasta ene. Wana. Bamuwanga. Kasaka kapichalinga power. Kubata chitira chitira a regime. Chitira chitira a government, a regime. Kakati regime evamu akazu. Akazu kasaka tegera nti buli muntu yenna tumusabudiyo yenze. Ate kalwana kokka. N'omukulembeze kamulwanyisa. Kubaka akati koka gamba let us sacrifice Museveni. Buli kibi kyonna tukiwaayire Museveni. This is the essence which I have explained. When somebody says nakuba mawulire wayidire nti ekyokukyusa emyaka 75 kyekyakubiza ababaka ekyo kya mafia kyennyini. Why? Nti magezi bamukuba mu local government teyabakkiriza kubamu. Kakati gwa kungulu bakuleeta nti magezi yagudde ate nankabiro yakunganga abantu. 2. If the problem is this, to remove the removal of the 75-year cap, then let us wait whether Museveni, the real beneficiary, will be defeated in the general election. Kakati mafu ya etegera ntona jakuba echo ekyabasudde ekiteeso kyekyabasudde yes kakati katula beneficiary wacho anti bano bakubiddwa kuba bawa Museveni ensigo etayagala kati katulabe Museveni lwanaagwa ekyo kati bano basacrificing Museveni. Why? Tepu zaafunye kubanga bote bategeera when I started capturing them bali tebamenyi nti nawani okutunda organize abantu nalinda bakwatadde. Yes, they don't know when it started. Nabagamba nti omusajja mukwano go naafunyisa mukazi w'olubuto akuleeta ebizibu bingi. When did they start? Nebe kiwe kyalinaku lumule baba yalereepu incident gwoga nero yajjanga wakane mulekawo nero yatwala abaana ku ssomero. Kati these people don't know when I started capturing them. Tebamanyi. Yes, ate ne bannemwa nze onjogo nzije wano ndifani kya mu nyumba ndiki omukazi yenna omugezi. You fight to remain in the material room. Neka stokizo omukazi omusajja n'akufulumya n'ogenda mu ddiiro ofuuse mugenyi ajja kusiza ne mufumbiro ne mutoyi olutalo lubeera kati abaana bano kati balenzi bano kati bamulenzi oyo awummuleko ategeere ampita madman ne mu meeting. This madman mu meeting yegikyalinze bamuyita Sasebo chairman omusajja omukulu omumanyi professor omusajja omumanyi ono bamuyita sa bamutya olutya sa jenkulageko ku video sa banana obunaku kibi ni with my arrogance nti nze nkuyita sa gw'omwana omuto tekiriyo era nze kwesinga okuwewuunya nti when I hear on my phone tata manya hamu yakuba very humble nzi omwana era ne yakuga tata goli musajja mukulu nze ndi mutabani wo naye nze mbadde ngamba kino nakino twakikolera kino wali kirese in a humble way niye omulenzi bamufukamirira bannange the worship good. Yes sakati sa professor, why did you go to school? Why do you have this PhD? Yagamba professor yaganti abazukulu bamugamba professor jajja gwoyogera
yagati abana bandi mu byabazukulu Mirundi anzise abana bampulira abana bantegeera nti jjajja gweyogera abasoka kumubuza nakati ne jjajja omusajja ono yogera ku baani abo abali okusula gavumenti ya Museveni abana bambuuza abazukulu ate bazukulu bange baagala Mirundi okukamala bazukulu baagala Mirundi bamuwuliza okukamala namuga nti ne jjajja bambuuza ne chairman abana de Tamale Mirundi abasajja bayogera abagala okusula chairman yagambye bebani abo bimuta abazukulu bamulopera chairman yagambye nti kasabangwamu nga nze ndi mu bintu ebyo ebya organize omukazi katona agende naye yamboza omukazi yamboza namugamba naye obijjemu ki kubanga bagobye ku bwa minister tebakwi olumala okujoba ne badduka ne omulenzi nadduka kati niwangu yatunda ettaka notunda ne kabanyolo tukuze kabanyolo wali niwangu nga batadiyo batekayo omulenzi bamuyitani bayina omulenzi gwe batekayo ku kakiiko k'emakerere kati ye abona omulenzi yatema dda yetabeerawo ate talabwa tayogerwa sa saba mutya naye ye for the president years bayina mu meeting bapuleyize bu bite bwa kinyankole buli detire abanyankole batabuse mukalulu ate amanya bagamanyi anti tango doyi otayagala yagambye ndesibuta mwagala bamuleta kutta kibiina tango doyi goba tokota kibiina yagambye nti government ya moving and egende edisaming abakalamujja ne bakatora sala mu Eastern Uganda naye ne yerabira nti ate akati breeding ground y'emmundu ate eri waabwe eri mu Western emmundu ye jizasigala ati gobogata bite yezo emmundu eziri eyo tetufune ekyo waliwo baiti kundu abanga ente azirundisa mundu baiti emuye nyabusozi yagenti okuva mu kitundu president mwava nazo kifuse lutalo kakati katuwegatte fenna abanyize tuwegatte tugambe tumukunde begatte ne mugesa muntu tuwe mugesa muntu akalulu waliwo baiti endala ya mukazi yagambye tusabye katonda ne katonda aganye God for how long shall we wait oyo mbaka parliament nenge bimuvamu ku mulenzo ono nge bivumo byavu mu mulenzo ono ebikomo byakolibira omulenzo ono sa ne babyetereddeko bo benyini mu meeting yabo bayisi bebazeteddeko kubanze nazo kapuchanize kuva mu meeting yabo mbade mbuza kati yo meeting y'abantu abo kati obuchayi kati nkugambye bo bebabu playinze bano bebabu playinze nga bategedde denja bani abo bawadde rondola fellowship nze nabadde mpulya meeting yabo kati fellowship this time round we cannot capture us obuchayi nakati ezo $500,000 bwaze tutte bwatemye obuchayi nabwadduse baguze ebyuma kakati ono oyo awunye nnyo kati ali bwerumbu yakina ebyuma birala mu technology like air force the moment I control your airspace tova mundaki ye technology ate akulo tasobola kwata kuwa miso n'omu enakwesi abali akasase ezi obusajja bweswanta omanyi nti omuntu ngoba nemundu netakubako onenya nembwa eyokukuba ngaebuuka ekikomera nekubula omuloka aba anoonya gwanaakolako alaba oba eryo likola oba tekinologi omupya akola nze yantya naye abakutte bonna kakati no you learn from this nti obukodyo bwamwe bwonna bubakutte president yabawa 81 billion mugule ki mugule masks ziriwa bagula bundika bw'abaana bato president yabawa 59 billion kugula mmere emmere n'obuwunga nembuteekamu ettaka naki kakati 59 billion tebwalabwa kazoliti ennamba emu bakubye kalolo okulutu n'obulubumeka bamukubire ddala yes bamukubire ddala byasiri kitegeeza ki nembaga nti banneeruku at this time president Museveni yalonkinga eggaali muzirabako mu byalo yero bicycle muzirabako mu byalo ayinza okukebera mu store we yaziteeka nga zifuuse ng'omu omulaba ono anyampise eswaga ono anyampise eswaga sente za lidio yazinaye
twafiiddwa nti koze deliberate ugonde nsereko yakolako yajanga abantu bakolanga program twafiiddwa mu muwala waffe abadde German ye MP tomanyi tuya close related n'ensereko yafudde mu muwala waffe bajja kumuleta naye aba basajja mbamanyi yakufuna ngendeyo mpola wakiro badde bayinza okugamba omanyi baayagala dda banteeke mu kalantini ennaku 10 bwe bongeramu abalala kati yinza okugenda ne bagamba nti waliwo wa coronavirus eyabadde mu contact awo bonna mubayole mbamanyi abasajja mbamanyi mbamanyi bwogendayo Sara alikireka muuliza mulungi nnyo Sara namugenywe bali kwanti kwoli agambye nti ni Kamuli the likes of Musumba Isaac Kizigere Hema Watongola Kategere abana bagende bamunye ekimala abagudde Kamuli aganti baba kubye Kamuli kubanga they attribute to Kadaga Butayagala, yet they have been in parliament comfortably underrating the electorate. Kati kaninangabirwa venture into Busoga ono bwe yatwala yo computer mister sa bwe yatwala yo computer yaddayo bali ekuyaba simatusi bali Minister wa Busoga affairs yasimatusi bali ekuye yagambye nti wayi ebyokulwanyisa maama ebyo mbitadde ekyokuweza Kadaga kitadde sayetalabwa yesatalabwa yesatema butemibwa sawa amala okufunyisa embuto nadduka yetalabwa yabeera wali azanya prokisa wona abatunulya naye omwana omutanzania ati nti ono tumwebaze ono gwe nalaba ono tumwebaze abo abaana bendalaba nga bambale engatto zalumwa ezabudulu zisaba nkuba nti nabo banfugeze muti analoga nti manalekemi mbawe emyaka emeka Tamale bali yakuyagambye nti ekyokulenza Kadaga yakitadde yagambye mbu amanyi ga maama yagawulizemu sayadduka ebusoga sayagamba tekisoboka twamuwulyako ngaaga nti bagemere tasobola Nakalema must make sure nti akuba abantu Nakalema namusiriza yasiba abaana bakitaka ku bwereere nga balina egundi oyo balina n'omukyalo oyo gwe bakubye ono mukyala gundi ono gwe bakubye wesemba bule sekikuba gwe yakubye kabasi yagenda egeni e Botswana nagula ennume ennene 2 za biliyoni 10 okuziteeka ku nyonyi biliyoni 15 ziri luddawo ziri ku faamu ki ziri ku faamu ki ziri ku faamu eriwa bayabe Botswana esajja nelirimba eriye Makerere developers nendigandi gwabe Botswana bagenda kuwabe sirisengala byo busajja sirisengala byo muliko zeddagala kitaka eyakole eddagala welcome Uganda Limited nkaga mwenda president namuganti janja teri muganda akikola mbu yaleta mazira naye kusajja kwa vision yako nekubya Nakalema nasiba abana b'omusajja naye okuyingira Kalagwe alidukira mu kaveera saye yagamba okuyingira Kalagwe saye yagamba nti bamugemerere tajja saye yagamba kuvaamu yenti bagamirire omukulu tepu kasa yajiwulira bamutwala olutwala yadduka yagandi omusajja bati omusajja bana omusajja abeerewo bati omusajja education tubakube miyingo nyefu miyingo you did not touch education money leave with those who embezzled you to suffer miyingo yayise mutanu education eno yingo olimu lasula mulusula oba oli munyamba leka abaali esente leka sasitane ne sente ze sayazirina bamutya olutya baga nti education terimbibwa sajali bamutya professor mulaba z'obunyankole kyagende mu ninswere empunu kiteko kubanga kya muntu olunyankole ali yakuyigiriza olunyankole teri musajja muganda mugagga tabeera na mukazi munyanko mukazi muyima
Tomanyenti abaganda bakugandi nti akoloze muyima. Edward Nakasongo nakutumidde bakobaza program nabala bangi nnyo Dani ajiko mulenzi gwe nene jijeko njagala bajjeko emu olabe kawala jatambula nga yitise emiti ekawala je James Mwesi gwa mulageko kibayita tachi agamba yakongedeko ekitiibwa kandi akweta Dr. Tamale ona kali akaferekete ke kabyekolako olaba gole olaba ndikundi bakugamba bano babajjo bani abo nabagaye bakubi bandulu kumawulide kubira kwa abasajja bageranga bamasheke babulira nebagamba nti Allahu Akbar abo bimugulabe babajjo temugulaba akasui baleta kaswida ogulani ogulaji olibbo biwani wabano golebbo biwani nga avumira ebintu bino bino nebisanga byenjogera nebisanga opposition temusigaza abantu the government loses so ababo into opposition hapana babwe atenze ndikwata nembinyo bulungi kubanga abo target nti kubyolekeza Museveni yo tell me ya Museveni has made a mistake 59 billion yababuza okugala Kampala bajana zo nibakwatya banabwe mukuru atulisali jolina mama of Faith Nakanwaji wabukedda akutumidde munonze ne Kalulu ayagala wa LC5 wabakyale wa Kiso akutumidde muza walulango era wabatuuka leete bamuvunana ku mulimu era bamuvunana kubanga gwe Faith Nakanwaji wabukedde mama wo yeddira muziro gwa mama nakobaza program bwe batyo of course mukodo biwanga sumane basalirwa yomu kubatira kusubwa twagana okukiziganya ne basalirwa ku kyaki ku kyokusonyiwa basalirwa musajja mfunishi fasu musiramu mfunishi nzebulirako nebwe ngende eri ewaffe mu nsozi nsaba kubala bako kabangali njagala nnyo omuvubuka kanga badde kabangali bwati ne galubindi ne banne nakana akasajja ka vision yanka akakubya abaganda obamala mu gavumenti nekkulu yatayinza kubana kabbulu mu Buganda kulu bya nekiwale bimali basinga obuto obubi baganda abaganda babamaze akutumidde akobaza program mwedo kambali akobaza program ana akutumidde waliwo ne gobaita yabagonza alikagadi bagonzo weka gadi bagadi John Kanina ali Paris na yakusimya akobaziza message zinazituse wano ono yesaba kacha miru yali budaka agamba nti omukukula mutulabire kasoliyo kyawange kiyingi yagamba atya aganti okuza yabana mwako gusemba si kitufu na yakutumidde aganti bane nebalize Tamale Mirundi salo ngonyombi yali Ntebe agamba nti alifina yomulala nabbi Mirundi kutulina mukanye Edward yali kayunga na yakwebaziza message nyingi Tamale kakati kuwezi zideddako ndekuleta Bible ya demo bikule tulabate kati wokwata atera ngaluli tulabate kati katonda watulaga omanyika kati tulaba kyemba gamba nti Muzeyi Nadduli teyamanya nti ekimugobye mu kisenge kijjogoba mu ntiro paka mu toilet bakugobye ku bwa minister bakugobye ku nnere kati ekikugoba mutabani we kinamulekawo ekikugoba Muzeyi Nadduli ekikugoba abaganda bagamba nti olutta omwana lwagala nyina abaganda bagamba nti olutta omwana luba lwagala nyina era omuganda akugamba nti omwana tatta kibanja osenguka mukazi wafudde naye omwana oziika kakati kyebuuza Nadduli bamusooka eri ku bwa minisita baba kuseeke baba kati omwana baba ate kakati sikyewuunya omuyera kisewuunya kati Saida Bumbe enkuba gye bamukuba mu luli naye nasanyukidde abanubbi bannange abanubbi yonna gye muli mbebaza olw'obuvumu mubadde mujja kuswaza bajjajjaabwe omunubbi ali mukubi wa mundu mulungi nnyo omunubbi nga tasaabe musekatawa negundi ne mubiru ennyumba ya Kisingiri tugimanyiiko busigezi bwokka
Kisingiri yaleta kiwano Kisingiri yazimba somero Kisingiri yazimba ki enyumba ya Kisingiri tugimanyiko busiyazi kyokka yatutumuka mu busiyazi kakati bano bazukulu ba Kisingiri bagala okubba abanubbi naye amagezi gempe gwanga lino nedda nze kasakata wali manyiwe ne mubiru esimu zaabwe ntufuna n'aba communicating nabo abanubbi nyinzo mbalagirirayo naye abanubbi ettaka lyabwe abanubbi besusuli ettaka lyabwe nga bategedde nti menge genda babba kakati waliwo yatutte biliyoni 2 mulandizi akyuse ekyapa mbwe kyabanubbi akisazeemu bavuga Museveni nga bwe yasusudde kanisa bw'abasasula wano n'abeerusanja Bobi Wine akyagendayo omusajja abagamba oyo gundi kikyoncho mumpe sente zange ettaka lyange nebagala mufereramu kati ne president byalikoze nti esente bano babadde bamunoonyezaamu kakati n'abanubbi babanyinsaitinge era n'omulala gwe atabala Sembatya nentegeera nti anvuganya avudde mu ofisi ya facility ate nenvuganyera mbawa kintu kyabwe otokite entakite kuba you cannot defeat him gwe bakulaze nti tebakwetaaga gwe dio hangarawe nze mbeewuunya abasajja mama wakutumide apeza message fananche wano nagamba nti munoonyize kalulu LC5 kyala ku district ya Wakiso bwetu bwe tubadde amutegana gonna ko lwalero oyeya munoonyeze naye waliwo yankubira esimu ne mugamba nti owaye omuziba akugamba nti omusajja atalina wafuka musulo akutwala otya okwogereza tugende tuwogereze nga wafuka omusulo talina kakati nze ekyangana okwesimbawo ssente sina sente zembononeramu kakati ate ogamba otya nti nze nkukubira ebipande ampozo okumunoyiza akalulu nga bano buledi no gandi bamulonde omuziba bwagamba olone yantukira nangamba nti lwaki tomatiza Tamale najja kuwa meya bwa Kampala twagala kankubulire Messi kankubulire musambi w'omupiira n'amalajja mu Uganda okusamba omupiira bamumenye Messi bamumenye enambole wano yes kubanga mmwe minzani ya mwenfu nti ene tribe any nationality like Basoga would take a pride in Kadaga naye mmwe ate kumwagala okujjawo waliwo family ng'omwana omugezi taba waamu ffe tuli basiru waliwo family ng'omugagga aba yaleeta omusimwana wawaka yes fetutukagawala fetutuba bagezi kakati bwemba mwina tukiyita mindset nti ebyammwe osanga sibibeeramu mu kintu kyange kyenneekolera nga sirika nfuga nze gyagenda semakola zikisooka twagala okwebaza bannaffe tujja kujogo bali kube mumwongere kuwuliriza naye akazo kumutimbagano kwebali okutimbagano mbataddeko bategeere nti abachina bababbye saye yakubiriza olukiiko n'abaga nti ku luno omuchina n'abagamba bwabadde bubiri era ye yabututteyo sa n'abaga nti ku luno nti ekyo ali ku transmitter gundi nga ne meeting njiwulira nibadde njiwulira nga boogera akola ku transmitter akola bwati omuchina yabalimba transmitter eziruddawo muchina gwe nkugambye nasanyukiranga nnyo omuntu akuba ebifaananyi ate ne kamera omukwata mu kifaananyi ekirala kati omuchina nga boogera bamuleese expert ababuulira ebya transmitter nebadde labo nze gyagenda semakola I was watching you when the Chinese was telling you rubbish about the transmitter Mr. Chairman ne chairman umulamba nedda musa omwana obwana as you have directed as you have directed chairman you are shaming lawyers chairman you are shaming lawyers this is a kid chairman lawyer ate chairman yafunya muri akamuzinishamu the president agenda mu obwa minister agenda kwesimba mu kalulu omanyi nabali opponent be bagenda kuteeka kama lobozike kubizindalo babuze ngalifaanana nalino bagala muteka kubizindalo chairman togendayo komya Tamale chairman muleke kafenyi mwenyu kyafunya tuzwa nigo biruti chairman mu kitundu nga tuyagala bakumanyi olinga besi yagamba mbu atayina government ngate abaserikali bamugoba bugobi